ya Bukasa Talent Group banafa kutusako era faili busulwa filimu tukyagenda maaso n'entandikwa mwana Nabuma Sise yakulembedde abazannya ekyali ntandikwa ate nga mwana mulenzi Kalema Vincent ku screen natera Sagala Saulide Sategedde n'akalyango Harriet tukyatandika butandisi songa ate nakafero Jack mwana n'agamba zoza abaana baffe bano Sagala Kene Omusubwa Namugerwa Justin omukyalo osagala bamukunyumirize mu filimu eno etandika songa ate Namuli Azida naye muzanyi mwana filimu etandise bagise Dead Ring empeta ey'obulabe ye filimu gye tutandise empeta ey'obulabe Dead Ring kati we twatandika ne nakyala akuliridde emyaka omukyala wuuno naye ng'atalabika mu nafu ekyatandika butandisi Mukalazi kale yazuuka n'ayita mukalazi yangu yamugamba ajje mukalazi naye ng'alaga ndi alina akabonero mu kyenyi mukalazi atambula zaidi kono buzibu ki ng'asembera mukalazi naye ng'omukyala agandi munafu ayereka alina ekimunyoola mukama wange munnange wabbangu mukama wange munnange eddagala nade mazo dinoga kwe kati oyagala ki nakugambye obudomola bubi nagambye obudomola bubiri mwana gwe mumala wange enoonye eddagala eddala kati ate ongamba budomola bubiri mukama wange bukka era kakasooka nagenze maaso n'okanogako weekali genda onoga eddala namugaa genda anoga eddagala eddala mukama wange naakolanga mukongozi bamuyita mukalazi yakangire ngire nga mpumulamu akasana yekanaba kakendedde nja kuddayo noga eddagala eddala yagala kati kati ng'alingiza mukalazi azeeyo kunoga eddagala kumbe yali ayagala kubeera nga amuwugula ng'alina kyayagala okumaliriza kwe kugoba omukongozi wano ewaka basamize balina n'embuga kati bw'amala okumulaba nga abuliddeyo ng'ayita Doola muwala we Doola mwana wange wanyi maama Doola amuyitira ki obulamu alaga ali butandise okubeera nga bukendeera mama obadde ogamba otya Doola maama ono yali yazaala omwana omutaata yafa ng'asooka amwetegereza maama lwaki oneetegereza obwenkanidde olinga yakandaba nga mwana wange kyomanyisa embeera wano omukwana alagaana alina mungi namugamba oli otya mwana wange maama gyendi mwana wange munnange ngamuga mwana wange kweni wangi maama nkwise munenga n'ensonga naye ogenda okulengera Doola alina akamunino mu kifuba omwana ono maama twalabye alina mu kyenyi owulira ebintu bino kale ngamuga mwana wange njagala nkuwulira ebintu bino obikwate era bwe mbikunyonyola njagala obikwate mwana wange tomanyi buvuna buddo bwo namuga mwana wange Doola mu kika kyammwe mwali basamize maama basamize tutya awasangamu n'abafumbirwangamu namuga abawasangamu n'abafumbirwangamu babanga n'amaanyi ag'enjawulo mbajjajjammwe okuva eri bajjajjammwe nazzikuno era nze bwe nafumbirwa kitaawo n'atandika omunnyonnyola taata yali mu Tanzania maama yafumbirwa taata taata ono kwegamba baali Batanzania okuva edda nedda taata yalina abazadde era taata n'alekerwa empeta eyali ey'ekika taata n'agenda maaso n'okusinza bajjajja obusamize nga bugenda maaso mu kika
kama uli era nga eyali jjajja wa Doola yaddira n'akwa yayina empeta eyo n'agikwasa taata wa Doola gwe tulengera wano. familia Oyo yali jjajja wa Doola, baali Batanzania. ewe mwanangu Ne basenguka ne bayingira eggwanga Buganda. sio pete ya kawaida kama una Era yamukwasa empeta eno mu Luswayiri ng'amugamba empeta eno ngikuwadde ya bujjajja, yeeraga obuvo n'obuddo, yeeyina amaanyi, esobola okukola ebirungi n'ebibi. tumekuwa Bw'obasanga omukazi n'owulira ng'otuuse okufa, mengi si bya bigambo bingi, naye bw'owasanga omukazi ng'otuuse okufa, omukazi oyo yasikiranga empeta eno. Era naye ngikwambazza aweza kuwa nga nkuddiza amaanyi gonna gembadde nina nga kuwadde, wabula naye bw'otuuka okuvaawo giwe omukazi gw'oba owasizza, n'omukazi oyo bw'atuukanga okuvaawo hiki empeta eyo agiwanga omuzukulu wange n'asigala ng'agenda nayo mu maaso. Bino maama abinyumiza omwana Doola. babu hivi Anyumiza omwana Doola nga jjajja bwe yagenda maaso n'okwasa kitaawe wa Doola empeta ekyali ntandikwa. niliyoifikia sasa. Ninaomba na wewe kitu hii pete ambayo nimekupa hii leo, naomba jaribu kuwa mwangalifu sana, jaribu kuwa makini, uitunze vizuri. Kama utaona kwamba umefikia hatua ambayo sio nzuri ya kuchoka katika maisha, naomba uikabidhi mwanangu huyu mkeo ambao umekuja naye kama mke wako, ili aweze kuilinda kwa ajili ya familia ya watoto. Nao pia watakapokuwa wamekuwa, ili aweze kuwapa hii kitu iweze kuwa msaada dhidi yao. Asante sana mwanangu. Ninakushukuru sana kuja kutuona. Asante baba. Ndio baba. Kati ono yakitegera n'amugamba nkutegedde taata. Yalimu amaanyi. N'amugamba empeta eyo gye baakitawo yalimu amaanyi. Esobola okugenda maaso n'okontolinga emisambwa gyonna n'emizimu. Era ng'esobola okukola ebintu bino ebirungi bingi. Obugagga bungi, empeta yali ya bugagga. Nga zino Ssaalongo. Musigula nkongeza atera okugaba n'ogaggawala. Era bwe yafa empeta eyo baagiba. Semeji wetu, ninakupea hii pete urudishie Uganda. Kaino mama, Pete na mtoto wetu. taata ng'amaze okugenda maaso n'okuvaawo. Usikubali Empeta eno yaggyibwa ku taata wa Doola. chunga sana. Neyambazibwa maama nga taata amaze okugenda maaso n'okubeera ng'akola ki? Ava mu bulamu bw'ensi. Era maama baamukwasa obuvunaanyizibwa nga bamugamba nti n'omwana bw'alituuka maama akaddiye nga atandise okubeera ng'awulira amaanyi gakendedde, empeta eno agyambaza Doola. Kati maama kyali mu kukola essaawa eno. Firimu bagisedde ring okuva mu Silvers Production. Empewo zanninyako. Yamuga empewo zanninyako ko niye maama. Okulinda empeta ey'okubiri. Nezigenda maaso n'okubeera nga zimbeezaawo okulinda empeta ey'okubiri. Ninze empeta. Naye ninze empeta? Naye sigira. Empeta naye sigiraba. Empeta eno yava Tanzania atandikira ku bajjajja. Kyokka nga jjajja yo teyazala buzaazi taata wa Doola yekka. Bwe yazalayo n'omwana omulenzi yasigala Tanzania, yandibanga yalina empeta ey'okubiri. Kati obuvunaanyizibwa bwonna maama bukwasa Doola. Baginoonya. Era n'amugamba mwana ayikwasa empeta eno, kitegeeza eri nange mbadde nginoonya sigirabanga. Naye ate neeno eriko abaginoonya bajja kukuyiga. Okutta, okuzuukusa abo abaafa. N'agamba esobola okugenda maaso n'okutta, esobola okuzuukusa abo abaafa ne bakomawo ku nsi, empeta eno. Kujjanjaba. Era ky'oba olaba omusawo wa kinnansi. N'amugamba eriko n'amaanyi ag'obujjanjabi era mbadde nzijjanjaba. Ky'oba olaba nange nnyoko ndi musawo wa kinnansi. Nga buli kaseera nziruka abantu abagyegwanyiza. Era agamba abadde ayita misoso mingi nga buli kaseera adduka abantu abagyegwanyiza kuba bw'ogifuna Kimu. ekola ebyamagero bingi. Mbadde muddukadduka. Amaanyi gampedde tikyasobola kudduka. Kukwasa empeta eno mwana wange. Pulira amaanyi gampedde.
ndakufa njagala ogikuume bulungi obeera omusika waayo n'amaanyi agakirimu obeera omusika waago mwana wange buzanyisa yamuka mwana yagikwate ng'ekyatika ojafuna ebizibu bingi bw'oligizanyisa gye yalaga era nange ntuuse okwolekera kitaawo gye yalaga obuvunaanyizibwa bwonna mbukwasizza ggwe kumbe waliwo yali awulira yali omukongozi gwe yali asindise okubeera ng'akima eddagala yali yayagala dde empeta eno era ekyamuleeta okubeera omukongozi ng'ayagala amanye ku by'empeta eno yagiwulirako bw'ogifuna oba omaze ne ono omukazi bulijjo empeta yagiina nginoonya nave Tanzania nga nginoonya neneefula omukongozi we kumbe empeta yagirina baagala bagaggawale bokka nga ffe tuli wano obwavu butusiiwa empeta agikwasa omwana ayagala abeko gyamusindika okumuwonya abajja banoonya empeta n'agamba kyemmanyi esaawa zino basimbudde ngenda kubaako gyekasuka bino byonna abinyonyola dola amaziga gakulukuta gakaba gakomba maama n'amukwasa empeta eno atandika omusindika agende ayina yirizi ku mikono ono olwalabanga tamutwale wala empata nange njeetaaga kali bbango ng'asembera yeeyita mukalazi naye nga naye mu Tanzania yajja kwefula mukongozi nakyala bakyamusindika owayo badde kye mukalazi genda eri naye tonsumbuwa era byemaliriza mukazi gwe nakimanya tempeta gwagirina nakulabirawo ng'oli muzibu nnyo mpayirizi yange nzirizaako irizi ayina irizi muzibu ensonga zindi oli mukazi muzibu ensonga ziriko tojja zisobola nsonga mpanvu nnyo leeta irizi yange toddamu kunsombuwa nagaza abaana baffe bawano yamugamba olowooza gwekaagala ogagawala bulijjo omanya Oluswayiri nayogera mu Luswayiri kweni bulijjo omanyi Oluswayiri ani mukalazi namugamba mukalazi bulijjo omanyi Oluswayiri kweni ani mukalazi nze ndi mu Tanzania mukalazi sinze mukalazi nze najja nsembera wano ku kigwa kyo neefula omukongozi wo kyenneetaaga kutwala mpeta eyo bangi abaginoonya manyi nga gwe alina ekintu era nga nkimanyi gwe alina ekyo kyembadde noonya okumala ebbanga lyonna mpayirizi yange saagala kummanyira mpayirizi yange yamukazi nensonga ziveeko nkulu nnyo mukalazi sooka olindeko empeta leeta empeta namuggyako irizi omwana abayita namwongerayo ku gweri gy'alina genda nga bayiriziza namukadde nga tabayiriza omukadde leeta irizi zange zonna ziriko amananga kati okuli eno waliyo anoga eddagala eno waliyo ekigwa ekirala maama abadde asindika omwana mukalazi teyamuganya kumutuusa gy'abadde agenda kiringa wonoobeera ng'obadde olina gwa Kasanje mukusindika ng'ove Kampala n'ogwe nakawuka n'otatuuka Kasanje ono abaanoga eddagala alengera ekimyansa ekyamuyitako wano kumbi ng'emaanyi gali ge basindikiddemu omuwala oli dola kati alinako gye yagwa okuliraana n'eno embuga y'eno kati mwana mulenzi aba ali eno ttone n'alengera ekimyansa nga bw'onolaba oba kibunoomu n'asalawo aveeyo ku ttale kumbi mukalazi ayambadde irizi z'omukyala bakyabo bempulira abajja kali yamugamba baani abo bempulira abajja alina bawulira bajja olwayambala irizi ziri era byenkugambye ebyo zensonga zendiko nsonga nkulu ogenze maaso noziremesa nzigyeko irizi zange kakati kola kintu kimu kuntwala gye wasindisa omwana oyo n'empeta gy'ogimuweredde saagala kumanya birala baasi kali bbango ng'akuuliita mulengere kali bbango ng'akuuliita mwana mulenzi mukalazi yagamba si muganda wa wano si munyankole mu Tanzania bulijjo ayagala mpeta eyo yagiwulira dda kyekyamujja Tanzania kati alina ogifata tukyagenda maaso nekyolo kyaffe ekisooka Deadly Ring ye firimu gye tulaba okuva madafu ababumara firimuzi kati ono aba ali eno agenda olengera nimananga omwana ow'obuwala ono si mwana wabuwala ono mwana ono avudde wananonda ekimyanso kyensimbi okulaba kati mutakanga asembera alabe mwana muwala ono kiki agenda omukonamu amukwatakwatako bwamuyita teri kanyego kwata ku mukono ng'alinga eyafudde ndi bannange omuntu ali mukufa awulira entunuusi zikyakuba n'ekireka bw'aloota ajja kusobola kugira kuwona ng'amubeba ng'amwebagajja lizitowa nno liwalajja na lizitowa
ng'omulenzi talibaka takuulita nalyo tone ayitwale mu mbuga yaabwe nawe abadde agezaako nnoga ddagala ye muwala gwe twalengedde mama gwe yadde akasuka n'atatoka gye yadde alaga ng'amwebagajja. Tukyagenda maaso n'entandikwa ogubadde kiki mukadde nga olabanya muli ku misinde kati okudde eno ogenda olengera mukalazi awalabanya omukadde baneekyati kyatawolabanya waki bali ku misinde mulagawa nyambaako ono omukazi tali bulungi kumbe eyo ne mukyala mukalazi mwamisoko lindeko banemanyi banekyo ekisuse ku mukadde nagwe mutwale tujja kulabagana. Makula bannange soko julabe Makula laba munange mbadde ngenze eri okunoga eddagala eri wansi emma ngenzo saaga mbadde ndi awo nkyanoga eddagala ngenzo laba ekimyanso kisaza omulundi gumu nengamba kiki ekyo ekintu kiga nengendawo ngende enkebera ensansa kati yajja nnyonnyola konze kamwetikke muleete okiraba nsobeddwa ebintu binsobedde nange oli musiru ekyo nekivaagulu nekigwa bwenoyola buyozi n'okireeta mu mbuga y'abajjajja olimu amagezi kati makula nsobi ki gye nkoze okuyamba obuyambi omuntu nkoze ensobi ki bwenomala galeeta kintu n'okireeta mu mbuga y'abajjajja olimu amagezi otegeera bulungi leka te naye kugamba wooti togamba abantu abali oyo tusobola genda maaso nabayamba toyamba mu mutima gw'omuli kali kwala ekintu kyo kijjewo okizeeyo gy'okijje gwobeera gwe n'ofuna obuzibu basobola genda maaso nakuyamba gambye kwata ekintu kyo gy'okize okizeeyo kugambe kijjewo mu mbuga y'abajjajja okizeeyo eri saagala kummanyiira okizeeyo gy'okijje kumbe omwana teyatuuka maama gyali agezaako omusindika kaate tone eyamulonda tukyatandika nagamba za abaana baffe bano ba Uganda nate byodi Uganda bobu ku ntiko kati me bagamba ndi bava Tanzania nga bajja banoonya empeta gyeri baabano baali batuuse Uganda era mpewuza ezijja zibalinnya zijja zibaleeta empeta eyo yali y'amaanyi. Omu ku baganda ba taata ba Doola y'omu ku betulengera na bonna abakuva dda abasamize anoonya empeta alinga anoonya golodi yuyo atambula nga lukwaju simwangu nyumba hamuna mtu hata mmoja boogera Luswahili hamuna mtu teri muntu yenna mu nyumba wewe tafuta yeye mimi nataka mpeta teri muzanyo Batanzania batuseewo tebasangayo muntu n'omu watu hawa wacha mimi nachema huko boogera Luswahili nasooka akebera basamize okay na wajaenda mbali baina gye bamututte hivi walikuwa hapa abadde wano wenyini nyini tafuta na yenyewe hali tuina munoonya wonna tutafute yeye hajaenda mbali hakuna mchezo tafuta yeye wewe kwenda wewe tujja kwende hawajaenda mbali alijenda mbale kati ya mbwagenzi baino gena maaso n'omufata abadde wano wenyini bavudde Tanzania bola baabo bajidde ku mpewu zize zibaleeta banoonya mpeta naba bwatambulanga lukwaju atambula ayinaamiriza tukyatandika butandisi size empisa ennungi ezo size empisa ennungi Makula twala eri empisa nnungi biki byo yasambiriramu omukirangira amalevu gakiringa sitiiri waya iseeyo kwata ekintu kyo gye wakize okizeeyo nizo bannange banne Makulu nsobera Makula kyobula tutegera toyina amagezi kivubuka gwe kumbe bayomba mwana wunadde ngulu mwana jana gwe balonze simusanga Otoni kugaye muzeeyo nagambe ejjajja ow'ekyama eky'obugagga muganda wange n'omusajja mulabe edduka yalina ekyama eky'okugaggawala mu nnaku 3 zokka kyasambiriramu kati toba kuyambako singa ofuna obuzibu nagamba ejjajja ow'ekyama akolerako ku bwerere osasula omaze kutereera esimu ze ku mundi guno ali ku 0700 745 5822 ku oba oyita 0700 745 ne 0755 0995 0755 0995 oba 0700 745 tukyagenda maaso n'entandikwa saagala osubeza abaana baffe abawano kaino bwato namukadde bamuleeta nga bamukuuliisa bamuleetera ddala mpaka eno yenyininyini mukalazi eyegamba amusimanyi mukongozi kumbe bulijjo alinda kumanya kyama kyampeta kuba yagimanya mbu bw'ogifuna osobola n'okufuga ensi esobola n'okugolokosa abo abaafa
abagendezera ku mweka gange ennyindo gye zirembekera mukoka ne badda ku nsi tozanyisa empeta eyo tukyagenda maaso eri banga bulijjo nagamba zonna ku Moon TV nateera nga woli we tuli bigenda kuggwerawa lunaku lwanca nga tudda mu jjolo tugenda kubeera ewandege ya katale n'ekireka ku mafuta ploti zakakadde kwetandikira era kikyatambula ekyo nagamba ofa tenaggwako mayangayanga mukalajyawo nakifuma ebitundu byonna gaza kyabakadde ploti gyeziri banne muleke kwetuulako tewagwe toswafuna buzibu ne bakuyamba naawe kati mwana mala agenda okudda engulu nga bakayana ne beekanga mwana mala yatya nnyo Yegwani. kati abuuza yeggwani tamanyi gyali teyatuuka gye baali bamukasuse maama natuuse nte wano bannange eggwani nze nkusanze ogudde wansi nzikusanze ogudde wansi nenkwebagajja nenkuleeta empeta yange empeta mpa ebintu byange mbyagala wano mbadde n'ebintu byange bintu ki kumbe empeta ebiki byogamba nze nga sina kyenakugjeeko biki byogamba nze mpa ebintu byange mpa ekinanka kyanga sekwogera mpeta tobadde na kintu yadde nekinze nkuyambye buyambi nkusanze olambadde ng'ogenda kufa nenkuleeta kati owooza ki mbusimanyi nina ebintu byo makula ndowooza olanjaba munnange munyambe bannaye ndowooza olengera kwala ekintu kyo kitwale muzzeeyo gye wamugje kyenagambye ekyo nze nkugambye sina nze gambye sina nekimu kyenamugjeeko gambye muzzeeyo gye wamugje osanga gye yasudde ebintu bye naye bannange makulu wakulu okuyomba kiwala gwe oyomba nnyo ebitalina makulu oba wabaaki kati gwe obadde nkusanze ogenda kufa nze sebo mpa ebintu byange nempampa nze tanaye tonsikaze tugende nze ontwala ebintu byange gye wabisudde makulu agenda okulaba nga kirala bulala tugende nze nkuyambye buyambi nina okutwala kale tugende tunoonyeyo oboloza nna kyenakugjeeko omusiriwala twala ekintu kyo kitwale twanagambye olanga amaleva galinga sikiriweya totegeera butegeezi muze gy'omugje banaye oba abantu baki tebayambika mwana wa nnyoko obadde omuyamba mwana wa nnyoko olyoka omuyambe obusiro obukujjudde kisiriwala nkusangawo wano simanyi ng'omuyina muzungazunga nagambye Ssaalongo katambuza ndeku akolerako ku bwereere nagamba sente zikuyita mu ngalo amaka gakyankalana buli kimu kyadda mabega baatwala omwagalo wawamuza mu nnaku 3 oli musuubuzi n'ebyosuubula tebitambula oli awo banno bakola oli buloka w'amayumba oli buloka w'amataka tofuna bakasitoma nagamba katambuza ndeku yasobola okkikolera ku bwereere ofuna kikuba nsiko kya 15 ebisigadde bimulekere ate gwe kiki omagamba kiki owaayi tojja kubiira olwaki sibitegeera olese maama Dora omuleke kati okudde eri mukalazi omukyala amubuuza amugaa tojja bitegeera kwe nga lwaki sibitegeera olese maama Dora nkulaba omuleetera atogaye mulwadde waliwo obuzibuzibu yamugamba mukyala waliwo obuzibuzibu kinnyonnyola ntegeere maama Dora waliwo abantu abamwagala nga mufu kati yamugamba maama Dora waliwo abantu abamwagala nga mufu teri amanyiiwo era gye muleese eno teri n'omu amanyiiwo abeerawo wano mbadde nkusaba agire nga abeerawo wano banne sinnabitegeera nze nannozi kuba ogambye olina abamuyiga kati wasekuŋŋamba mbusimanyi mulwadde kyokka kati ogamba ni waliwo abamuyiga waliwo abamunoonya omusaanyaawo era wano naye tebamanyiwo kyobula nsazewo muleete mu mbuga yaffe eno abeere no maama Dora so kakati nannozi tombuuza bigambo bingi nannozi wuyo nzaalo ali nakiwogo wali mukoona mukazi wattu tannabitegeera mukalazi yamuwasa mukalazi wa bbango atambula ayiguliza efirimu egenda maaso Silver tatandika nga nze nkwereza zo z'abaana abafa abawano nze wembadde nzija okuyamba mbadde sigambye nti no kati nkusa kati obadde ogamba mbu no simanyi kati kiki kiwalese wano okakasonde onsanze wano kati gwe bagambye nze ndi muya kati gwe bagambye ndi muya esobola ogenda maaso n'otwala ekintu kyo wano wenakujja wano wennyininyini ate oli mukusiri wano ogamba natuta ekintu kyonna kyenakugjeeko byobadde nabyo tewali n'ekintu ekimu kubebadde nabyo nkuyambye nkusitudde nkututte ate otandika okunnema endegera nze banne nga sibiraba ebintu byange kati bintu ki byogamba
kumba anoonya mpeta. Empeta yange yabadde wano. Nabadde naye wano bintu kibyononya. Nagambye empeta yange. Empeta oli mufumbo. Mbadde n'empeta yange. Mbadde n'empeta yange ku lugalo gye njagala siri mufumbo n'empeta yange. Ekibi kiwandigambye empeta. Ekyo kiwandigambye nti n'akaweta obuweta mune mukambu bubabugula ne bukodiza omuntu kati ne katuleta n'otunoonya akaweta obuweta n'ondeeta musimanyi empeta kati wano olabawo gwe empeta w'otunula ne baba empeta wano. Nze okungamba obugambye nti gule wali mu kabubwe nakawuka empeta bazitunda siringi 5 kati n'omutambuza mpaka eno butunoonya empeta olimu amagezi. Efirimu egenda maaso nagambye ekyali ya mulembe. Dead the Ring ye filimu gye tulaba filimu z'abaana baffe bawano twongera okwekkaanya mu Uganda wa watuuse. Abava Tanzania bakyagenda maaso n'oluyiriba. N'ebiseera ebisinga akatundu kaali kajjudde basamize Katonda. Abaali wano geno engenda mutaka n'aboneka. Oboneka bonesi. Soko ndiko oboneka bonesi nga kinyonyi kiki. Kumbe mukalazi yabba irizizo gy'omukyalo oli yali omusamize mukamaawe. Yamugamba nkubulire. Nkulabe kuba nkwekanze na bwekanze. Kalagala gomanya amanyi genina. Nze munne weewunyisa kuba nkwekanze bwekanze mukalazi. Gokyobomanya kalagala. Kakati n'ekyobugaga kyenguddeko. Kati kikuwa amaanyi olinga kinyonyobuuka bubuusi mu bbanga kyova olaba mbonese bubonesi. N'amugamba nkubulire. Ono nsonyiwa okuyita erinnya ly'omukyalo. Eno bakumanyi nga nkugwa. Kati enkugwa nina ekyobugaga kyengoba. Koyeni nga bondaba ate kati oyinza oyagala kumpitaliriwa. Kwe tukwatagane kati boogera bino. Singa okkiriza n'ombeera wano. Waliwo eyali abawulira. Amugamba nkugwa sigenda kuyita linnya lya Kalagala. Naye singa okkiriza n'ombeera wano. Tugenda gaggawala. Kweni ngenda kugoberera Seba alina ekyobugaga kyanoonya. Yamugamba gwe manya tugenda gaggawala neze mwanyi z'obadde onoga ojja kuba olagira ndagire nti muteekeeko mubale ne zibala. Buli kimu kigenda kwanguyira nga tufunye ekyobugaga ekyo. Bino babyogera. Waliwo omukyali yali abawulira bamuyita mukyala Nabbuguma. Yamugamba oba oli mwetegefu ky'oba omanya manya nti nno ebintu byonna bigenda kugondera. Tukyatandika firimu eno sangano gisubwe. Mwanze nkusanze oli wansi. Niko swa kuvira ojo ngambe. Ntoteka ebintu byange. Onawe n'oli mu kuneekalakaasi zaako olinga agamba nti nze ndi mubi. Nkuyambye. Gwe ssebo. Njagala mpeta yange. Njagala mpeta yange ky'ozannyirako tokimanyi. Tokitegeera. Negwe nnyabo. Abantu nga temuyambi. Tonde bamutabukira yamugana naye gwe nnyabo. Abantu nga temuyambika olusa n'okunkwata amatayi nze n'empetayo. Olabika sinawonzije. Olabika no sinawonzije oli mukumbuzaabuza empeta yange ogirina oganya okumbulira gyeri. Mubbe empeta yange. Genda ontwale w'omuntu wo mumpe empeta yange njagala nga sigina sigenda va wano kati atabusa ayagala mpeta. Yamuyamba banneekyovula abagamba ekisa kissa. Lwaki temuyambi? Lwaki temuyambika abantu bannange? Byatogamba munkubi. Kati ate nakuyamba buyambi n'enkujjaano ng'ogenda kufa kati ate ogamba nkubye kwendi ogenda kumpa empeta yange. Gweranga agamba levaagalinga sitiriwayo jja jimpa. Ennyinda emulinga omusokoto gw'ataaba. Sinagala kwagala kisemberako bwenti. Kati mukalazi kindi wala just gana amaanyi go. Agamba ekyobugagga agala kisemberako busembezi. Gana amaanyi g'alina just ekyali ntaanya butaanya. Mukyala Nabbuguma yali abawulira. Kino ekyalo kijjudde basamize. Ate balina amaanyi ag'enjawulo naye bagiyise Dead the Ring. Firimu z'abaana baffe bawano by Uganda. Build Uganda bubu ku ntiko VJ Silver Tata Nikono nga bulijjo. Nakugamba my number one fan my son Mutebi ne Hemaya ne Raya beba super selector baabo bwonna buli kolengerako omulembe. Kati mukyala Nabbuguma muganda wa Nalubega yajja asooba. Ayagala amanya abantu bano kiki kye bagenderera era balagawa buli omu yali awulira ku mpeta eyo nga buli naina abagifunye abamaze. Mukumbuzabuza wano waliwo empeta. Oli mukumbuzabuza wano waliwo empeta. Kyagala byakumbuzabuza tugenda ondaga empeta gye. Kunkwata amatayi nakuyamba buyambi siina empeta yo. Ndekaze tomala gankwata amatayi siina kye nakoze. Tambulo nzeyo gye wanzije
kireka ewali empeta yange saagala kummendegera kuŋŋamba kirala kyonna tugenda ompa empeta musiriwala kyekikwambaza sikaati ng'oli musajja tugende kati onvumira kyokwambala sikaati tugende nkuyambye buyambi tugende toŋŋamba birala tofuntantama tugende ompa empeta yange kirega enyindo ekiringa omusokoto ogenda kugimpandayira okufiira mu kyoke kyagonya mpozi enkebuka gyeddirako mukira enkebuka ani yagamba ani erina omukira olimu amagezi tugende ompa empeta yange tonyumiza birala firimu egenda maaso Silver atandikono nze nkuweereza Baba, mbona umesimama? Uko na tatizo lolote nimekusemeza hapo? Mkalia pito umemwona huyu? Huyu mnono? Huyu mneno lia pito huyu. Abavudde Tanzania. Kuna kitu anachojua huyo. Tulina okumanya waje yakutte ekyo ekikazi kijja kitugobera kiyinza okubeera nga kimanyi bano ba Tanzania ono yali muganda ndoza wa taata yafuna n'abacuba bajja nabo kuli kujja akabaale oba n'enkugwa baasi n'enkugwa twamulabye mulala ono kyakabaale firimu egenda maaso nyekireka si kyakabaale kuba ba Tanzania kakadi Nabuguma yali agezaako okugoberera bali waliwo abalala abaagala empeta Nabuguma alina bagezaako okugoberera nkugwa ne mukalazi webalengera ajja emisinde ne basooka bangu okulya kava kumbe bannange sokolindeko ate bano baawa abanoonya empeta bangi empeta eno erabika erina amakulu mangi gwe kati ate abo be baani laba abo nabo bagobetya obugagga ekitegeeza obudde byoyogera bye bituufu laba ono naye olaba tebalina kukinsookako naye kati omanyi bwe kiba bwe kityo tugende tubasookeyo bwe tulina okukola ate tugende onkwata olinga ng'agamba nti nno nakubye olowooza nina bwe nakusanzeko kale ombuza empeta nze kakati njirina ojja kumpa empeta yange musiriwana ndagambako nyambe makulu afanseko ati muyambayamba kakali wammona omusiru agamba ninaguza empeta nkwateko kumpeta makula simanyi agamba simanyi nzije nkusaba empeta mwagatubuziza empeta mutwamuyamba nze nte siina mpeta omwala namukuta amatayo omwala akwata ettaaya aba ali siriyasi sokolindeko ani yagamba ojje ng'otambula ani yagamba nze yagamba ojje ng'oyinaayina nabo waliwo abakyanoonya empeta erese ebizibu waliwo abakyanoonya empeta ekyalo kitandise okugwako nabe obudde buzze ku bunnaaba baava e Tanzania batabukidde ekyalo atambula ayiguliza atambula nga lukwaju banoonya mpeta amaano yajja n'omusajja n'omukazi bakyuka mu mbeera zonna batizedi batanzania baava eri banoonya mpeta oyinza okugamba bayiga njobe naye ng'ate bali kugwa mpeta awonikani omanyi mukulu babu mmekinya paka ekyaddala empeta erabika teriiwo omukyala tumunoonyeza gye bamukwe kati tumulaba tena we kijana mdogo wa hivi saagala otandike kudda muzannyo gwe kijana nkubulira linene hivyo kweli linakuacha tulina ovaano nga tufunye empeta va muzannyo ule sio mtu ila ni upepo tu kankubulira olaba tujja kuyiga omuntu gye tumuyiga yena tujja kumufuna tuliyemwona ni mtu twende bana tobaako kyoyasama kyonna kyonna tugende bugenzi tulina okufuna empeta etudda Tanzania nga tulina mpeta tulina okufuna empeta eyo erimu amaanyi g'ekika gonna bw'ogifuna oba omaze kati waliwo eyali agoberera bali ekyo kye bayita kava mwekwekakweka n'oganalidde kava kumbe ogudde mu kava ali abadde mu kava osaaga ne Nabuguma abadde mu kava n'asooka yeetegereza bano bano Batanzania bani kitegeeza bayika balabika hadde balowooza nze ayina empeta olaba nefaananyiza nga sinazifuna naye kasinga mbadde njiina yenna kwegamba yayiikayiika yingayo gati kitiri biyita butiribiisi efirimu egenda maaso nze okumuyamba obuyambi kwekugamba nti kati nze okumuyamba obuyambi kwekugamba musimanyi n'empeta yenze empeta ye gwolaba njirina empeta yange njagala nsaa kuŋŋamba birala mpa empeta nze simutanga tampadde empeta omanyi basiriwala alabika yagikuwadde kati mumbuzaabuza empeta mugirina ate munsiriwalirako nage bagiiseddedira eringi gye tulaba ekintu kyaffe kisoose saagala ogisubwe ate nati
Bawe ebintu. Basiruma tugende tunoonye empeta. Ayinza n'okuba mugireseeyo gye wamugye. Tugende tunoonye empeta. Nta. Empeta. Ogira onemeddeko mbusimanyi nkubye. Naye nga nakutteko ku mpeta yo kwagala. Onuunira ebinnyoomwo. Mwojja osungira na buli omu. Kinuuna ebinnyo kyasaamira. Banange wabula wanyamba. Banange mujja munyambe. Muka tugenze. Banange munyambe. Ali wanyamba. Kati okudde n'oli yali alina mwana muwala nga mulwadde. Ono w'empeta bakyamutwalaganya si yambadde kasikaati k'abagundi k'abadinkoni. Olanga we nakunnyonnyodde wano we namujja nalaba kimyaso kye kyajja ne mpulira kigwa nze ne nza ne muyolawo nga mmanyi agenda kufa kyokka agamba amuwa n'empeta mbu simanyi bwe twagimuggiddeko mu ne ngikuleetera. Agezaako kunnyonnyola makula. Ompulira bulungi. Ompulira bulungi kyenkunnyonnyola nno simanyi mbu tumubbye empeta. Kaakati mbu simanyi we yatandikidde mbu simanyi tumubbye empeta nsimubbaako ku mpeta sibbaako kimanyi bulungi makula. Era senga ogimpadde senga nagimuwadde. Ye Kalema Vincent original names. Ate yagamba mbu nno. Kati mu yagamba mbu simanyi mbubu. Kusanze gulye. Soko ndeko omutwe agusanze gulye n'emikono gino y'omagulu gabadde no nga n'omutwe guli eri nga n'emikono gisansa badde eri. Nengamba kankole ogwa Katonda bye yagamba tuyambe ne muyamba. Kati ate agamba atya mbu simanyi nabbye empeta ye. Manya abantu tebayambika makula. Ye bannanga abantu tebayambika makula nze neewuunyiza ensiba naye omwana w'omuntu mulabe edduka. Tukyagende maaso nagambye Ssaalongo Muzuula ajja okuzuula ebyakubulako omukyala baamutwala tomanyi na gye yagenda ajja kudda mu nnaku nnya zokka. Nakugamba omuntu we yabula omunoonyeza tomulaba agende wa Ssaalongo Muzuula azuula ekyama ky'obugagga azuula lwaki wayavuwala azuula lwaki embeera eringa bweri ate nagikutereereza. Ono kyekimusa Ssaalongo Muzuula azuula buli kimu. Nagamba essimu eri 0758 327814 0758 gikubeko 327814 oyogere naye ne 07605324 zombi namba ze Ssaalongo Muzuula. Ali mu kukola ensobi mwana. Kati maama ali eno yadde ngulwagamu ne baawa ali mu kukola ensobi mukalazi mwana wange. Kite kinene nnyo. Kubanga ekintu kyeyetise takimanyi bumanya kintu kinene nnyo maama ate akoze ki mukalazi. Ayo obudde nga bwe bukyali. Naye obudde bwe bukyali. Yogerako naye omugamba ekintu kino tajja kisobola. Nga binzirize. Kubanga ebintu byange byatutte mugamba abinzirize. Ezo empewo ziyetise z'amaanyi zijjamuleetera emitawaana nannozi. Baawo mubuulirire tebakuzaala nakiwogo mukoona ye banzala nakiwogo mukoona. Naye bulijjo nze omwami ngamba birala mbusimanyi abadde oli mulwadde olaba kuyiga okusaanyaawo talina byatutte bibyo. Kati kwe kukugjayo n'akuleeta ano mbw akukweke. Bawanzibyeko munnange ensiriba zange. Eyirizi zange zonna yazirina. Antuteko ebyobuwangwa byange kuba ebyabuwangwa ki yogera naye ajja kubuulira abikomyewo. Ebyo ebintu byetise binene tajja kubisobola nze abisobola. Olaba abalogo omudomo gwonna gwaddugala emmindi. Omudomo gwaddugala emmindi ate abantu abafuwa emmindi olaba kane kabayita akalinda minyira kano akamaaso kati kasolabanga akanene kalinga ejjuuga ng'omanya mufuye waayo buli gy'akomako mmontandoozo ombuka gugenda omwo. Kati bwaba si mukalazi yaani? Kati yamugamba nekira bbaawo si mukalazi mu Tanzania kweni bw'abanga si mukalazi kati yaani kweni mu Tanzania Kati by'oyogera kati maama byogera sibitegeera. Ogambye akubyeyo. Simanyi bbaawo si ye mukalazi. Ate bbaawo mu Tanzania. Simanyi bbaawo mu Tanzania sibitegeera maama by'oŋŋamba kati nga yaŋŋamba ni muganda wawe akabiro simanyi yeddira mamba akabiro muguya yanimba. Teyeddira na mamba ye mukalazi wano naye mu Tanzania yajja kubeera nga atwala bintu byange. Naye mugamba abikomyewo. Ekirungi bba wange akomawo. Kwenda ekirungi bba nga akomawo. Baba akomyewo nja mukuleetera twogere banne omubuuze naye akubulye nanga ambuulire ebizibu banne ebivudde ku ki. Ebirala kati binnamyo tegeera. Yogerako naye. Ngenda kwogerako naye maama. Naye ebintu byayingidde binene nnyo. Tayinza bisobola.
munnakuyambye nkusanze nawe oli mu mbeera mbi ate omala odda engulu ate ogamba mbu nno nkubbi nga nkubbi nkusanze naye sirina kyenkusanze naye abantu muli basi sinakusangako n'ogamba mbu nno nkubbi abantu muli bazi Omuntu oyamba nnyo. Wuyo nayamba muyambi. Nayamba buyambi kati empeta nakigwako yino. Empeta agigwako onakyeyogeza kumba agirabi. Nkubye nkusanze wanga nakuyambye buyambi. Empeta yiyo yagirabanga yanjawulo. Makula yalaba empeta ngana. Bane neyanze. Bane mwebale nnyo mwebali eddala bane muntaasizza. Empeta yo nnyabo yiyo. Kwata empeta yo nnyabo genda gy'obadde ogenda yonna. Gy'obadde ogenda gy'oba ogenda. Mwana mwalo genda olengera ekifuba kinyooka ayina akabonero mu mugundi mu njawulo z'ekifuba. Wano mu kifubafuba mu nfubafuba anyooka omukka. Sirika naawe toyasaamirira. Obwasama obukijjudde kigenda kireeta abantu otamanyi. Kyekyakula omwana eyo mu mbuga gw'otamanyi. Bawulira bannaye nti twabbye empeta. Kati nsewulire mbu twabbye empeta. Nga twabbye empeta twagibbye eddiga gwaleese ebizibu bino omala galondalonda. Kati okuyamba omuntu kibi kati oyamba gw'oyamba omanyi mwana wa nnyoko kirega omuntu okukiringa ensuululu. Lwali lina awulega ebibeera ebyakulukuta. Ale sigala awo tomanyira kungoya nja kugoya ggwe. Kati n'odamu bw'oba oyamba tomala gayamba ne ziteyambika ekisa kissa. Kati sinza agenze maaso nozuula empeta kyonna kirega omuviiri kizunga kiringa omuka gw'emmindi. Tonvuma nonze ekikulu makulu bwantamira ddala. N'akoma eddagala abadde alerabidde eddagala lyeyanoze n'addukayo ne yamutidde omuwala ono wadde yadde amuyambye ng'amwegombye. Efirimu ekyagenda mu maaso eno ku mbuga security eri ggulugulu we baateeka nakyala Kyakabale yakuumawo. Natusedda mukama wange. Mukama wange natusedda. Kaakati oyo gw'ogenda okola naye omulimu nkugwa. Mugenda kuuma omukyalo ono obutavaano. Ono gwe ngenda okola naye Kyakabale nti ye. Kaakati mbadde njagala mugende musime wali ekinnya. Wali olengerawo omwogo. Musime ekinnya gwenyini gwe abaakiyimirira mu kasa kiba nga kikumira. Kyenjagala musooke munsimire ekinnya awo. Kaakali balina osima ekinnya abawadde omulimu bigenda kuggwerawo firimu eno. Nagamba okwatanga obudde ziba essaawa 12 firimu zino ziba z'abaana baffe bawano buli lwa mukaaga n'olwessande. Waliwo abasaba tubongeremu obudde firimu zino ez'abaana baffe abawano. Nja kwogerako ne Dr. Lujja tulabe enkola bw'eneetambula ekinnauganda twongere okipromootinga mu ngeri enjawulo. Waliwo abakisaba naye tujja kikolako temutya. Ffe twasala promotinga mu Uganda teri muzannyo gwonna. Kaakati mwana muli empeta yagifuna. Empeta yagifuna. Agezaako gyetegereza naye empeta eyo waliwo abaginoonya abayitirivu. Kati okudde eno mwana makula bakyagenda maaso n'okunoga eddagala yafuna ekirowoozo nga batambula ne Tony. Okuyomba okwo banne bw'otakukendeezi n'olugezigezi kale kirengera enkoona yonna ebyabyataalagasiya kyekitalina livansi kyekyakulanga pipa ajja akizaalawo emabega kyokka kisisita kye kitunulanga kikudumu. Okimanyi Tony? Okimanyi tuleka tukoze ensobi bajjajja? Nsobi ki? Okimanyi tukoze ensobi Tony? Omuwala ono aleka aliko ekyenjawulo. Okimanyi kiyinza okubeera bajjajja batusindikidde omuntu agenda otuyamba okubeera nga awunya tumugoba. Okimanyi tukoze ensobi omugoba. Abane makula bannange makula bane waliwo ekiseera bw'otuuka n'obeera nga mawube. Omwana ngenze ne muleeta gwe kennyini n'omugoba kati ate otandise okwasamirira mu bajjajja be bamusindise. Kati ate otandise okwasamirira mu bajjajja bamusindise. Kwegamba gwe tontwala nga muntu ndi nange ndowooza omwana ga ndaba nga kisasalala. Gwe nagambye omwana kyazzenga ekyamagero ne kyegundawo n'ogamba musime talina makulu kati otandise okwasamirira. Kati ogwoyinza kikolera ki omwotunulira nga bbuza? Kyovula ebiseera ebisinga nkuleka ne nkuleka ngaawo. Ng'olinga asalawo obusazi kwegamba ku lwo nga zitomaze kunneebuuzaako.
kati tukoze omwana wuyo wamugobe tugenda kwa kyaba bajajja be bamusindi sasa nagenda alipozi nzuru twangu tumunonye nga tanagenda pozi nziruke kuba jajja kayiza ajja kunyiga Babanga abajja bamutisindi. yamugamba bwekibeera nga abajajja kayizi be bamusindisa ajja komawo makula naye makula bera jojo embeera gye weeteekamu ey'ekisirusiru ne weefula noli wa mutawaana oli mukambwe nnyo weefula mbu oli mukambwe ennyo mukambwe weefula mbu oli mukambwe naye jajja nabizaano ojja kumulaba gwe nkubulira bwabanga yasindisa omuwala otandika okusiribwa nalina ofunta ebinnyo n'omutunira naye ekimwa kyonna kyonna waliwo otuuka ogamba nga mpulira njagala kusesema busesemi togambwako efudde nampulira zibi wonna wenna olega ebikono byonna biringa ebiziŋŋoonyo ate lwakuba ninkuvuma tovuma genda eri oli mwannyinaze kyobola nkuvumamu katono naye nandikusabulidde eddala nze nekwisaamu eggaali nagamba za abaana baffe baana okuva mu Silvers Production. We are beyond all the golden fucking productions. Mon TV. Woli nga wetuli. Mwana ata bonsenya. Kyogamba oneezo Mama Dola yangambye oyina ebintu bye wamubyeko. wabula mukyala nkubuulira amazima so omukyala oyo mulaba kakati alina ekyobugagga kakati omwami atuuza nanno zamugamba oyo omukyala alina ekyobugagga mpeta empeta eyo badduka ne muwala we Dola badde babeera naye obudde buno gye njagala esobola okukyusa obulamu bwaffe nannozi kubanga oyo omwana Dola yadduse gwe yagiwadde yagirina ne mwami ate empeta yatandika ddi okujja mbirowoozo byo wentukidde obwenti nga abadde amusindika alina amaanyi ag'enjawulo abadde bamukasuka kasanje nze mulonze nakawuka kankireki ate omulonze ddi mbadde manya sinnamulonda naye aleka yagudde sayidi zeeyo nesakolindeko kandi waki ebintu byeyirizi zagamba tozimuwa ko yendi gomanyi mweyirizi gomanyi wenakera kumaca nenkwata empeta eyo gomanyi ebirimu gye tugenda ofuna obulamu bugenda kukyuka tugaggawale embeera etabuke buli kimu kitandike empeta ezikusa n'abafu abafa edda n'abalamu nabo nebakolako byeyagala empeta giveeko giraba edduka kati bw'ogifuna osobola okulagira buli kimu nga kyekola kyokka gwekola kino nga buli omu mulagira abafuna abalamu empeta ogimanyi naye gwe zukusaba afa oyagala tabangula nseeno bane bannange mukalazi kakati ate oyagala okuzuukusa abaawumule doyagala tabangula nseeno ozuukusa abafu abafa edda nedda nzati nze njagala kontolinga nsi ulira mukalazi abantu balina ebirooto nageeza abaana baffe bantu bane Salongo mugobanga okuva ekyagwe bukunja waali nagaba nsi ba betting omupiira ogenda gulooto kuba omuyindi enkya gwalimanya kyolimpa nakugamba bakwata ebintu byo ku polisi byalemerayo motoka pajaji bagikwata pikipiki yo eri ku polisi oyagala kumanya oba omwami alimu embaligo oba omukyala nagamba omusajja ono yakikolako akuzza ku mulimu mu nnaku bbiri nga badde bakugoba ate naawe agunoonya ogufuna mu nnaku bbiri aganga emirimu nakugamba awanga obugaga okutali bukwakulizo Salongo mugobanga okuva ekyaggwe esimu eri 0703 2176 ne 72 giwulire 0703 2176 oba 0706 44 92 esimu ze zikwate mukubire omuntu nokera ku macha n'omugamba kyomugamba kale bannaye abakazi bawungutuka omuntu nokera ku macha ng'ogamba omuntu kyomugamba nga takitegeera kati nze njagala kufuna bugagga tugaggawe tukulakulane ate kikwasaamirya obusiru bw'abakazi obubajjudde tamanyi nti no nyinza ofuuka kabaka tiwenfuuka kabaka guloza ogenda fuuka kitegeeza oba n'abakyala yetutegererako ddala nanozi singa nkoze nakyugo gye nakulonda wabula ate guli kankube nanozi negendereza nsobola nofuna omukazi omulala n'enkuma nsanze nkubuulira banalubega gye bali banyirira wano afazayi n'atwala Silivia siya sanga nabintu byakummanyiire efirimu egenda maaso z'abaana baffe bawano siri naye akabeerako ne mutumirako maama kinini nalubega ne mutumirako bangi bakabeerako bambi byabale kubeera nga mukala baya sana nnyo nentumira ku muluga Asia awo n'abakyali bange nkola nabo wano ku Moon TV nentumira ku Kiryanku Sapatu nentumirako ne Bossa Paulo muganda wa Kagwa tukyagenda maaso mpola kati okudde eno mwana muwala sonsa munnange gwe nete eddagala lyange nsooka endabe kati baleeta omulwadde bano engeri gye balina embuga yali y'abajjanjabi eringi ya Salongo katambuza nde kutotuuka mu maaso ga katambuza nde kunaatakukolako
ekyo kizibu nnyo okuyitayo ate nga kolerako kubeera ofuna kikubansiko kya 15 bweziti bano baali bajjanjaba kati makulu alina ekintu ky'okujjanjaba Sunsa yali alwadde ne bannanga naawona oyo abadde eki kati kumuna omwana yakwate kuba n'akoma baamwekanga oyo abadde eki omwana gwe baagubwa empeta wuunaze nagamba esimu za sano katambuza ndi ku ziri wansi awo esimu eri 0750 011 Nyabo twayawukanye wano nga nkugobye mu. Nyabo twayawukanye wano nga ngobye mu mbuga yafu okomyewo kola ki? Nga nkugobye mu mbuga yange nyabo. Twayawukanye nga ngobye mu mbuga yange oyagala ki? Yasembera omwana ow'obwala ono. Kono nisoko omuleke muwekagezeko naye obwedde onaaganya okuwona Sunsa. Kyeryo mumuwadde ku ddagala. Soko nireko muwadde ku ddagala kimba yambe. Ndaba mumusiiga. Ndaba mumusiiga ebidagala musiga omululuuza ebyo tebigenda kuwona. Kukwatako. N'omwetango tebikwata ku bannange makula. Bwabona naye asobola okugenda maaso n'okubaako kyakola mu ekyansi tomukwatako magalogo. Maama kangezeeko ndaba oba naawona Sunsa alambadde agenda kufa oba kirwadde ki ekyamukuba naye naakula bannange omuntu wakusaba kyansi gimuwe toli bw'omuwaamuko n'agezaako n'alaba oba asobola okumujjanjaba kati buzibu ki obuliwaawo okugyako makulu okweyagaliza okuwedde emirimu n'afukamira muwalajja n'alina akabonero mu kifuba mwanyooka omukka yakwata bukwasi ku Sunsa ku mutwe mu kyenyi n'amunyiganyigamu ati n'amuggyako emikono panna ewuyo omulengedde wuyo azukuse makula yatya omulwadde yali amulemye ono omuwala yamuzza engulu kitegeeza alina amaanyi ag'enjawulo ng'ovudde ne ku mpeta yawonerawo omulwadde kyokka abadde ali bubi genda ondeetera ekibbo kyange omuli eddagala kati ayagala abongere ku ddagala naye onaamuwonyeza kumukwatako bukwasi Sunsa, onaterera. Onaba bulungi. Onaterera nange. Embeera ebadde katwala. Yaterera Kaakati dino lyakunyokezanga enjuba tennagolooba. Kaakati dino ddyo lyakunywanga enjuba tennagolooba. Alino olimuyisako ng'enjuba tennagolooba then olimuyisako nga tanneebaka kiro Oya ali okay. ate ono kikiko yene ali okay talina mutawaana kumbe eno toni yali yegombye omuwala ono gwe baagira ow'empeta kyokka ne kano kamwagalaba neeto ne nnyambaako omutwala ewaka mbulira simusobola mutwala osobola okumugira kumbe toni yalinayo akaboga ke kati akaboga akamwesibako kati keyalabye n'emmaali empya gye yalonda yali emubanja empeta takyayagala kumanya kano kaboga kaako ku kyalo amutwale osobola okumutwala mbadde ndi bize nnyo nkyayamba ku makula nja basanga tofaayo kumbe tone nga bw'omanya abavubuka mulimu akawala ng'obadde okasiba evvako naye n'ojolaba emmaali nga eri ensolo ku kizigo kweri n'ogaana kati kano akawala nkatwala wanga nina ensolo eri ku kizigo kati ye tone yakaleka n'akagamba kagenda akaboga ke alabye emmaali ate alina simayiro omukwano omaze n'okomawo otutiisiza gwe saakugobye wano omuntu waba akomyewo nga ate akoze ekyamagero ng'ekyo lwaki oba tomuleka n'abeerawo alina akaloboozi engeri gy'akagonza mbadde mbasaba munyambe bannange ntambudde eriyo nayonna ntambudde nga sina n'omu asobola kunnyamba okugjako mmwe gyendaga simanyi nayo tonini ekitundu sikimanyi newaffewo gye nava simanyiyo bulungi sina wakulaga mbadde nkusaba maama onyambe taata munyambe mbeereko wano afazaali ndi banfunye gyendaga nja kugenda tewali muzibu nze ndaba tewali muzibu abeere naffe wano tonda atandisa okusudiya tumbeere naye wano tolaba kirungi yemulaba ajja kubeerawo tewali muzibu bwamabeerawo naye sesanga wabaganye mu nyumba yo ojja kuwumuliranga omweyange yamugamba muwala ovaawa ye makula bano basima ekinnya bamugambye nkugwa kibeere ng'ekinnya kimumira eno asenda ettaka ye mutaka gwe bayita kyakabaale muganda w'akakiga kyakabaale eno nkugambye enkugwa asima ettaka azikudde ekinnya omusajja alika mutuufu agenda funa empeta mpulira ayogera ku mpeta mbw ereeta obugagga nange mpulira nkoye okusima kabuyonjo tunobeera mu kusima kabuyonjo nakunoga mwanyi ng'ate tezibala njagala nve mu mbeera eyo teri ate ayagala mbeera nungi
tukyagenda maaso Silver atatandika nga nse nkwereza okuva mu Silver's production nga bulijjo Ikajaga waneno wano ku mitala ng'ebiri oba esatu nga maaso awo kumpimpi awo iye wano oli ku mawookwe kuba ove mawookwe wano mitala esatu oba oli kajjaga wali eyo iye batulumbye twalumbiddwa abatemu ab'ebijambiya abatemu batulumbye fenna bagenze batematema bulimu kali mwana mwale yateekawo ekitaliyo ng'abagamba mbu gye yava balumbibwa ab'ebijambiya ne babatematema ye yadduka yawona bwonyi ne bazadde tamanyi oba bakyali balamu bange basimanyi gye bakutte baganda bange nabo badduse nange we naddukidde simanyi bagye bakutte ebijambiya batusazeeko omu yakutte gage kumba alimba anoonya sympathy anoonya bubuddamu wayinza kubuddamu bamusaasire bange gye bali yateekawo ekyo ebijambiya tamanyi na bazadde embu gye bali kati ate Tony yali yamumatidde dda n'awulira nga amusaasidde makula n'awulira ennaku badde nsaamu munzikirize embeereko wano bwendizula ne bazadde bange gye bali afazaali ndigenda ne mbafuna ne mbalaba bwanaaba nga baafa njiye we naabeera makula tubeemu n'ekisa mwala ono bambi omwana ekyana erimu ebizibu makulaagula kuba muno obadde wano tolina kizibu kyonna ala muleke abeere naffe wano kumbe yamwagadde olaba yaganye werekera akabuga kaka bulijjo kumbe yalabye ensolo ku kizigo nga kweri ate sisitasi atunula yena amatama agabbuuku yena abutisa amatama atunula nga kikoomi nnyo Tony bamukkiriza naye nga tannamukkiriza nnyo yamugaa Tony sooko gye twogeremu ng'abooluganda alaba Tony ayitise ate mulaba omusajja ng'atandise okusalasalako atyo omanya tali bulungi n'akamu waliwo ebitandise okukyankana naaba asalasalako kubibuzaabuza kaakati nga amujja amuzza ebbali firimu egenda mu maaso kumbe mwana malaya balimba kufuna bubuddamu era akirabye naye bagenze boogeremuuko nagamba zino z'abaana baffe bawano nakugambye Ssaalongo Katambuza Ndeku akolera ku bwerere waali mu buli nsonda zonna buli kizibu kyonna mukubire akolerako ku bwerere kikuba nsiko kya 50 zokka toddamu wa ssente endala kino nkigamba ye musajja agenda okutaasa ebizibu esimu eri 0750 011 oba 0740 92937 oyo muntu ayina bizibu bye kakati yamuze bayi n'amugamba omanyi Tony n'ate manyi bajjajja basindisa omuwala oyo naye oyo muntu ayina bizibu bye yagambye ab'ebijambiya kitegeeza abajjajja si be bamusindisa bakugambye ntino eri ku mutala gye yavudde babatemye kali yamugamba eri ku mutala gye yavudde babatemyetemye dda tulaba katati ekiki tumugobewo wano makula awo olimba kali yamugamba mugobeko ye nti olimba makula kankubuli waliwo abantu abalina empewo embi ziyinza okuyingira mu lubaale waffe ne zireeta obuzibu balina ebintu byabwe ebintu byabwe naye kituufu oyogera kituufu abawala gye bali nga balina ebintu byabwe ayinza okuleeta empewo embi olaba jjajja kayizi bwanyiiga ate twakanyiiza nabizaana katulabe tuyingizaamu omuwala oyo mu mpewo zaffe kati kwegamba tukole kukyalo kiramba kyogamba era ku kyalo kiramba najja waffe ffeffeka abalina embuga siya ewakaliwende wakyagenza owakaliwende kale oba naagenda ewajjajja musigula ngundi nkonge omumanya asigula enkonge naye olaba baddukidde eno waffe n'atagenda wamuzuula kitegeeza naye ate nange nekengeddemu lwaki yalese bamuzuula bonna naddukira eno n'atagenda wajjajja wakyama okiraba ate kukuba yo nsonga kumbe yamusendasenda mukomyawo eno kati ate nkubuulirira ate otandika kwogera byabasawo balala kati gwolowooza abasawo olowooza abasaaga kati olowooza bwafu kati sokoleke bw'aba yazze ng'ajja kubeera affe kati bw'afuna obuzibu kati ate ayinza okuva ku bali najje ne waffe ng'abasawo beetolodde wano bonna bonna ate bonna bajjanjaba kitegeeza buli omu alina ebyabwe nkulabula olinga atandise kati ondabula biki ndi mwana muto tandika okundabula kyogamba nze siraba atwaliri naawe kyogaa saawula kikambagana wakati w'eppeera n'ekiwoomerera olimu amagezi kakati ngajja kakati esebo toba nakutya konna buli kimu kigenda beera bulungi
Kama munzikiriza. Cheka munzikiriza mbere wano. Banayenga neyanzege. Kolede temukimanyi. Temunkolede temukimanyi. Yasanyuka nnyo ebyayagala. Oyina okubanga weetaaya. Waba takukiriza sitange sola mu nnyumba ye eyange weeri wano osobola okujja n'osula mu yange. Okitegedde? Oba osula eri gonna weeyagala ojja kusabada busabazi ate bali baneebuzibu baneemwebale nnyo si kyamaanyi nnyo. Baneemwebale nnyo bannange ettone. Ye tomanya muneye boolyawo Mungu bazadde bayinza okuba nga yabayamba ne bawona nabo n'obazuula. Bannange jjukira omuwala ono aliko amaanyi mangi aliko amaanyi g'empeta ate Batanzania abantu bangi abajja mu nsi ezimu nga nsobole nga si waawo gwe ngolooza waawo kati bano tuli mu Buganda bangi abalimu nga tosobola katuukudde eno eri Nabbuguma naye ayigga mpeta mukazi mukulu ali ku muti oba wansi teri bayinza kumulengera kuba omukazi omukulu eyenkaniddewo okuwalampa omuti omwana ayinza okuyita wansi neyeerolera ebyajabu kumba agageza okwetegereza bano kye baliko waaye jangu musooke mujje kyakabaale ono ye mukalazi naye jjukira ajjanga mukalazi kume mu Tanzania yajja anoonya mpeta kati mumaliriza kiwedde bulungi ekinnya kati muleete maali eno omukazi nja mutwale muteekemu tumukange watubulira empeta gyeri kuba kireka muwala we oba atubulira omwana gye yamusindika Nabbuguma mukazi mukulu muganda wa Nakasi ali ku muti waggulwa banemwami omukazi mwagala muta banemwami mukwata ebintu bye mubimuwe bannange omukazi muta wabwereere nanno zatandise okuwoloma baagala muteeka mu kinyaba mukange kange oba si ekyo bamuziike byaddala mukalazi simwagwegwe nannozi towulira byekugamba simanyi agala nkuzeewamu banemwami omukazi mwandimulese bannange mweyirizize kaakati okumujja mu kinya njagala mukume nga lekkomera ali amala kumbulira ate yingira mangu mu nnyumba laba ennyumba baneeza okolindeko banene naye bannange mukalazi wa bbangu kali bbangu ono alengera ekigenda mu maaso jjukira waliwo abaava e Tanzania abanoonya empeta eyo nga bakambwe ate bakika kubanga empeta eyo etambulira mu kika ek'emmandwa baasi kaakati yamuleeta n'amugaa mukazi gwe okugjako ng'ombulidde empeta oba muwala owaali naye kitali ekyo ogenda beera ano mu kinnya kino lekkomera alyo newekuba kufa nekuba kukola kyoba ogenda kunzita nzita esijja kuwa kyoyagala yalayira yaganda omuwa kyayagala kati mumuteekayo nfana ateeka okulaga empeta ne bamuteeka mu kinnya Nabbuguma ndi Katonda Katonda kaakati ekiriwo temukkiriza kuvaawo wano okutuusa temukkiriza adde omuntu yenna omusemberera temukkiriza muntu yenna okujjaana ataddewo bakanyama kyakabaali n'enkugwa olina obeera okutuusa nga ombuli banemwami ebintu bino wandibirese nagambe toyasamirira kintu kyonna omukazi mugibulira bulungi gwenna nozinakayitawo gwe weewasagasiya ate abasajja balina ebbango wuuyo kabango omugwako atambula asojjoko omukazi mutawabwerere nagambe yingira mu nyumba ava muzannyo saagala kulangufu ennyumba yogirabye nyangu yakubotola mukalazi bannange mukalazi n'okola kino mukalazi konziteko okole ki Nabbuguma alengera sitole yonna firimu agirekenga vera ali mu ttabi mukalazi kanfiirire yawoloma mukazi wattu alajana Nabbuguma yavaayo amaze okulengera ebigenda maaso ku kyalo banebaaba obwedda nkunoonya obwedda oliruddaaba neesunsa obwedda afa sunsa obwedda nkunoonya nga sikulaba obwedda nkunoonya wandekedde omulwadde omulwadde mbadde mumutwalawo obwedda nkunoonya nga njagala onnyambe sunsa obwedda ali bubi bannaye nga kati yateredde ali atya kati kayateredde namututeke owagundi owamakula gyatugendeze nimukunoonya mpeta noonya mpeta funa sente biki byoyingirira ebyo noonya mpeta ensi yonna enoonya mpeta empeta ofuna sente biki byoliko bannaye baaba oli kuki byoyingirira oli ku byampeta kyokka sunsa mulwadde kale sigagawale n'abeera mbwavu buli kaseera naye bannaye daba bunaye ayagala gaggawala byoyo nyini byenyingirira byakufuna nange enkoyo obwavu golaba ngezze kkula kutuuka wano nze sinza biyingirira senga sibyagala kana gwe ekikulu wantama yagala nfiire mbwavu naye twala eri senga biki byoyingirira
empeta ate simanye wa mukalaza alina byalengedde alina gwe baziikayo senga simutegeera agala bugagga kali mukazi wattu yeewuunya lwaki senga wali bw'ati kyokka sunsa mulwadde era twagenda maaso n'okulengera nga yeeyongedde agamba anoonya empeta kati abaava gye baava abanoonya empeta bangi Nabuguma olwabalaba nti si yoyo gwe tunoonya ali eri abavudde Tanzania bakyagenda maaso n'omuyiggo ensibuko y'empeta gyeva jjukira bagamba ziri bbiri Nabuguma olwabalaba takyasobola nakudduka amasavu yali amangi abakazi bali mu nsogwa ku oyo oba omutandika otya abakazi bali mu nsi egenda maaso bano banoonya buli wamu empeta efuuse empeta simanyi gye bigenda kuggwera baava Tanzania bakambwe kuyo kubanga basobola n'okutta ku lw'empeta eyo basobola olaba empeta kyekola abantu wano alina watuuse jjukira baliko empewo ezibatambulirako ezinoonya nakyalo oli eyasigaza empeta eyo jjukira ate empeta agirina ye $1 muwala we ate yemukasuka gye yemukasuka bano empewo zibalaga nakyala waali jjukira ali wa mukalazi yamukweka ulikuwa napata huyu bibi alikuwa mbele yangu tu karibu lakini ametoka kati yabagamba omuntu ono tali wala nnyo mpulira nga ali kumpi alina wakonkona kuja nawe mwenye unamfukuza gwolowooza tugenda munoonyeza awa kuba kati bw'ogamba ni okonkona kumpi amepotea ateeka okuba ali wano tumunoonye baagala kumunoonya waali boogera Luswayiri yani huyu mwanamke bane mbutuufu omuntu n'atulobesa obwenkanidde wano kimbia kutuacha hivi tugende maaso n'omuyigo tetugenda kussa mukono inago kikakata kajja kinyonyoke sibisa omunamba ebigere anaweza kama kimbilia kati ate Nabuguma alina we yali akava kyokka ate bano we banoonyeza ono empewo ne zibanga ezimulaga owuliranga atali walako ye nti sirika nyamanza sirika ndi ali muli mu kiguuni ndiye kumbe Nabuguma yeyeekwese mu kava eya bulijjo bo balowooza okusinzira empewo engeri gye zibuzaabuzibwa omukyala gwe banoonya ali wano kaakati asooka kutayiza abalabe oba omukazi ono yeekweka kuba bazze bamulondoola maama Doola baagala babikkule balabe ani ali twaleka bagezaako okubikkula naye nga Nabuguma bwe yali yeekwese. Watch out for part 2. Tujja kubeera nga tufuna ekitundu ekyokubiri ku lw'omukaaga olwa wiiki ejja. Kwata obudde twongere okumanya firimu eno The Ring oba Dead the Ring wa gye byaggwera empeta ey'omutawaana yakoma wa. Tujja kubeera awo ku lw'omukaaga 12 kwata ebiseera nga buli gira nga Silver atatandika nze nkwereza saagala omisinge muganda wange ekyali ya mulembe nnyo mwebale kulabera nga tubaagala nnyo akomata kumira mpeera nateera mweraba enkya temwera